Obuwanga n'ennono abantu abasinga obungi batera nnyo obutabiteekako ssira naddala abo abali emitala w'amawanga. Ekibiina kigatta abaava ekigezi kimanyiddwa nga International Community of Banyakigezi ICOB batandise kaweefube w'okulaba nti baagazisa abaana naddala abo abali emitala w'amawanga okwagala ennono n'obuwanga. Bano bategeezezza nti okwawukanako n'abo abava mu Buganda ebirundi bingi bwe bagenda emitala w'amawanga abaana baabwe beerabira ebyo ebibakwatako naddala eby'ennono n'obuwangwa nga bangi ku bo n'olulimi batuuka n'okulwerabira. Opportunity y'okwogera ku lulimi lwo oba kusoma ku history yo oba n'okumanya bulungi culture yo. So kyekyo abaffe mu mwaka gw'2003 2003 bwe basitama mu Northern America ne bateekawo ekibiina. I lived away for 20 years. I moved back 3 years ago. So most of my years were spent abroad, but I've always known I'm a Muchiga and been very proud of it. But it's also beneficial to our people, so it's a good combination of both things. So even though I lived away forever, it doesn't take away the fact that in my blood I'm a Munyakigezi. Bano okwogera bino babadde ku kyeggulo mu Kampala ne bategeeza nti ekiseera okuddamu okutumbula ennono n'ebyobuwangwa nga balera ku mawanga amalala nga Buganda abalina kye bakoze okutwala ennono yaabwe mu maaso. Eri privileged kubanga erina ebyobuwangwa bingi na culture, language eyinza kugiyamba okuleeta tourists abava ebweru ate naye n'Abanyakigezi bennyini ate n'Abanyayuganda. Omuwandiisi w'enkalakkalira Ministry ya Finance Casey Muhakanizi ye alabisika nga ayawukanye ku bano n'ategeeza nti mu kifo ky'okugenda ebweru w'amawanga okukolayo ekijjulo bandizeeyo ewaabwe ku butaka ne babaako kye bakola gamba ng'amasomero agagudde okusobola okugazza ku mutindo.